Mungu atubwageza revenue eri mu magezi. Revenue eri mu Rocky Kalapamba, chende. Kani huyu chendi kwa kawenje kano ngai fabe kusiwa kubanze tukirewo ndabona emirambo ijaba kuti be emirambo 10 nakana kata akemyeze 3 kabekana kala nga revenue ebe kubinga tax kate wa tax abene abe ku mukambironi Ngava wajawa ngava tololo aja Kampala olo kwendo kubisa motoka tulo cement nokwe kona ko jumuli bona ya gwao sako ampusi bobo ampusi bobatwa mutono sako anoza ampusi sako ampusi nene abe musaba to ampusi atana na revenue bakendeze ku kuba naye kubinga taxi mweri mageni aya mageni mugabwe ineko mweri mwengano no busheri biriwa
bagye nabyo babite ku polisi CPS mukiti kibere kitya abantu 10 mulala bembwinde kubankubeeko n'omwana omuto kuti owa takisi oyo abe ayitambula subiiti nga mpitirivu emotoka eyo emulemye okuva einuma wali ng'eri mulemayi ng'azza wakukita esi subiiti ebeera empitirivu ino yabala okukita wali aweereere nga wazira ngeri n'okugikuba wano okasonda kano ayi levenu neviire ku obuzibu bwonabwona etya nebeeri mugoba okuva einuma ere era emotoka olufunya akabenje levenu yakyuka yeirayo nebeeri mugoba ayi namba tegerekeike ya digito betukali ekigemye neviire ku obuzibu obwo ebeviire ngemugoba olukoza akabenje yakyuka yeirayo tudaze kulinga kuba batya ekyuse bukyuke nga yeejo Avire ku speed y'omugoba wa taxi envuga gyawe yayivuga mu taxi ebaire nga ti nungi nga taxi eri mu ka speed ate kirowoozebwa nti aba revenue babaye bali ku mugoba wabaire wakamotoka ka revenue akatuukire mu kiseera ekyo tekisuubira nti kabaye kali ku mugoba kubanga abaye atwise ebyamagendo motoka ebaire mu engaano yabaamu engoye ebintu kamala ebairemu wabula akabenje kaberekanaga kubanga ng'alemererwa aide yatomera turere ne parkinze wano kubanga nebusowa turera dipakingawo olw'okuba nti waliwo bano bamaama abatundwa akabuuzi so turera dipakingawo dasiraano bajja bensanusaamu motoka ya taxi eno bwetomeire eyo turera abantu abaire mubalabona baafa akabenje kaberekanaga ino so tukumirira nise kukumirira aba revenue basobola okuba n'engeri gye bagamaganyamu abantu bano aba taxi engeri gye baba balivuga mu motoka n'ekindi abantu banyu balivuga motoka taxi nga ebisaanizo bazira abantu bavuga banooyire batamiire kuboneka nga tutasaako akabende kano n'oluguudo luno bongere okulukendezaako ku motoka dino enzito baditeeko ku luguudo olundi balukoleku eyo emotoka tusobola okuba nga tubaako n'emotoka entontono ena nkomero oluguudo luliyo basobola okukyusa motoka edindi enzito editika ebizito badiizeere tube wano n'emotoka edisaabaza abantu kuba oluguudo luno lufunda ate tubisa emotoka kamaala eno hayiwe eri ku nsi 9 kubanga egolola yagoba Kenya muno yagola yajja paka Kampala aye oluguudo lufunda wano mu Uganda era muzeyi Museveni wabakalenda akalulu abaleveni abantu bali kubinganga abantu butayitiisa abantu yamala yakyuka yeirayo n'abasinga buwi byabaleveni ebintu bajja batunda buti bayitiisa abantu 14 bo bagoloire olubwenenga accident emotoka efunye bagoloire bayikwitisanga abantu wane buti abantu 14 baleveni nasomesa abaana baabwe gugaida kuiba buibe munsi mwefe mu sente bantu 14 tuli wano n'enaku gwekiri muganda ngafiire motoka muno nza kyakola muganda wanani bamweta Ivan yabere motoka omu ng'apamala bajja Kampala iyo lwa revenue basobola okumuyizaawo ndakugema malala kumala ze n'aba revenue abo tubeeta bama balegana zika tuli kusaba revenue neddala revenue guno omulanga tugutuusa eri revenue ya Uganda eide tugemereku mu kuziika baganda baife mu kubawerekera olumbe tulutambuze bulungi mutuwerekere bulungi kye tuli kubasabanga gavumenti buvunaanyizibwa bwaimwe okutuusa revenue ebenti nde tuyambaku tuwerekera banaife mu bulungi ne bamulekwa baife bona tuza engeri yetunaabasomesa kuba kati abazeere bafiire ife bene tuli banaku tuli baavu nga bwe mutubona so tuli kubasaba obuyambi mutuyambire irala muyambe ni Uganda yona mugazi yenguudo n'amalwaliro tusaba mugatemu ebyuma ebikola kuba eriyo banaife batele mu emergency okuva ebujiri wano ayi tutuyidi banatuuka emulago ba taxi bakendezenga ku nani speed omuntu ategeera ng'obeeza abantu babitirivu ayi oli kwongera kuwulira ekiviirire oba toli kuwulira kiba kibiino driver bakendezenga ku speed bene ebyanga amaina tusubule kuwira mayige Subulani Fred Mbere nebairewo
abandi tubaire mu buliri era tubirukirire kutukanga tukubona abantu balisikayo mirambo ayenga kabende kabitirire ate munaku lino linena kumbiye abadriver ba taxi n'abalina okozesa obwongo bwaiwe bategeera nti balivuga abantu era balina okutukobambu mutereire aye nga ibo tibatereire oba olivuga omuntu niwe olina osooka okola ki okutereera emala okoleki okuzoolaotereire aye bazira kontro ku luguudo kuno omuntu ajja yaweta taxi omana oti ali kuki ali ku boda ajja yaba munayina muna abantu oti 10 aye yeeyo najja atiika olwomulala yaitisena abantu oti 10 yambi kubanga abaire ali kujja kwesuubiza kwebisaawo ng'omwana w'obuwala aye olwa accident engeri gye babaye bali bagoba yafuna accident nga yize maama we funa okuno olwansaba okuyambibwa kubanga n'abaire atuyambanga efami Wenda kuyambibwa mutya nga gavumenti eteewo obwenkanya etuyambe Mbere abende kane kaigemu abende nga emotoka gavumenti ngebe kukigoba gavumenti yantugemeire ku mu butondolo bwesobwire bwenasobola okutugemeraku kubanga emotoka ya gavumenti neberi kugoba abaana abaire batya emotoka muno abandi lwisi babaire bazira magendo batyememu ng'abasaabaze bitaba amagendo nabalese ebibaba kugoba emotoka eyo emotoka yafunisa banakabeero olwokuba nga ali kutya eyareveni enuma n'okusala emotoka eno yafuna akabeero saba gavumenti ebagemereku mu ngeri ki etya at least eweeko akatono ku bantu abafuire bano nga muganda wange bamweta Richard yakutuka ebigere batwala n'epikipiki n'ebintu byona okujjayo ku reveni batukoba mbu tusooke tusala omusolo biki ate nga bamala osala omusolo n'epikipiki bagitwala kale abalezini batutamye beireku amaina ndi tebakigenyi Fred okuva ku luhoni zena taxi abantu bona bafiire abaana mubere mu mwana w'emyezi 5 muwala w'emyaka 12 so taxi yona yawaawo bantu 10 bafiirawo bantu 3 babalumusa mu idwaliro ery'ebugiri nga kiwala itaka era emirambo polisi ey'ebugiri emaze yagino nayo yagitwala mu iggwanika ekulu ery'ebugiri so kati tukubiriza abadriver munakuti batavugisa ino kimama saadino byakusaabaza bantu baira mu byalo n'abatrafiki zibali kukola ogwabwe badriver olubawamu akasente akatono nga babaleka ate abandi badriver bavuga batamiire so tukubiriza ni gavumenti etwongere kwano Busawa Town Council buhampusi kube speed nene ino wano mu Busawa Town Council buhampusi babatuwa bwawaawo bwona okay Requesting government, this is somebody who has a family, he has a wife and children. Now he has died in such a funny way because URA guys were pursuing their taxi thinking that they were carrying goods, yet these were just passengers. So we kindly request government to support the family, to support us in the burial, even in the transportation of the body from Bugiri to Tororo, where the deceased comes from. That is our kind appeal to the government and all the authorities concerned. Kati ekintu ekyo ng'okubinga ebintu emotoka ezo dibabusiya bajye bagikyekingirenga busiya dijja okutambula baleke kubinganga abantu kuba tulifiirwa abantu bangi mu mbeera eri etyo bajye bagikyekingirenga kasita mu kuboda dijja okutambula abantu baife baleke kufanga mu nkola ng'eno kati ng'emirambo takisi nayo neweerewo n'omwana w'omuto w'emyezi 3 abaidde kijjo nayo afiire okutuukaawo gavumenti eidde eziika emirambo egyo kusita n'emmotoka ya gavumenti ebeereddwa abamotoka eno abasabadde eyagira emotoka eno ekola akabenje tusaba gavumenti egemereku okuziika omugenzi waifo muli lubita mu bulumi kisaawe eno
n'obugumu bw'amaanyi ino okubona gyezirimu omwana wange alala n'omwendugulu mu kaseera kazigizigya. Mumanyi abantu bammwe babadde batambula nga bava Busia nga badda Kampala, tubakubiza omulanga mujje mukwatagane naffe tubawa abantu bammwe nabano abali kwetaaga bujjanjabi abali ku treatment tulabe engeri gye tubayamba mu kufuna obujjanjabi. Mwebale.